nga bwe gubadde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ab'enzikiriza y'aba Orthodox bakedde kutambuza kkubo lya musaalaba nga kabonero k'okujjukira okubonaabona kwa Yesu kwe yayitamu ng'agenda okutufiirira ku musaalaba. Ssaabasumba w'aba Orthodox Geronimos Muzeeyi yakulembeddemu ab'enzikiriza eno mu kutambula. Okutambula kuno kutandikidde ku Eklesiya y'Omutukuvu Nicholas e Namuŋŋoona era nga kwetabiddwamu abakkiriza ab'enjawulo omubadde n'abayizi b'amasomero. Poliisi naye ebaddewo nnyo okulaba ng'okutambula kwa bano tekutaataaganyizibwa. Bano batubuulidde obukulu obuli mu kutambuza ekkubo ly'omusaalaba. Tambudde ku kkubo lya musaalaba tobonyeebonye wamu ne Mukama waffe. Ono ye Mukama waffe yatufiirira ku musaalaba. Olwaleero ng'Eklisiya tujjukira twegattira wamu nga Uganda Joint Christian Council. Oluvannyuma batuuse ku kisaawe kya Old Kampala okwetaba mu kusaba okwawamu okwategekeddwa ab'enzikiriza ez'enjawulo. Teddy Nakaliga, Agaffeeyo ku Spark TV.